Popin Media. Kaza jja watuka wakaba buka feze mwanyi baida weze zatusomesa. Zeza somesa batata bange nafa abazikulu zezi tusomeseza. Okitegeera naye Jamiru alemeddewo. Tuyina obulumi. Kolini tuyina obulumi lwajja John abadde wange. Mbaddeko naye omwaka mulamba. Kati ate wange gye mujje. Nagende wa muwala we. Kwegamba agenda Byebyo byakugambye nti ngenda ntambula butambuzi ayagala kudda uwe ate mwami Jamiru oyo atulimbye nnyo fedduwa enkuba yatukuba nga batugaliddewo jjajja n'akaaba amaziga naye ng'abantu abo tebalina kisa omukazi n'akaaba enkuba n'enkubira wano ennyumba eyange ennyumba eyo teriiko bulooka ya taata wange Abudu Kasolo azaala Jamiru tekuli yadde bulooka ye naye Jamiru alemera atya mu nnyumba eyo nga tekuliko bulooka ya taata we ate awo si wa taata we yamuwa twakola olukiiko olwasembayo taata we n'amuwa n'amusalira ettaka n'amugamba Jamiru miliyoni 2 zewawa taata wo Kibirige ataliwo tulina taata waffe Kibirige Sulaiman muyaaye na wano tasobola kujjawo mufere si kiruma mutata wange ye mufere kuba n'abaana bakulidde mu nnaku nga tebaliwo tebalabako taata taliwo yagenda omukadde ono tamanyi taata Kibirige nti oba omukadde alidde ki asuza atya ali atya tabimanyi oyo omwana atyanse nnyo n'asamba n'asala n'ekiso n'akumisa emyaka 10 nga libweru nsulamu ku baana bano 10 erikute ate nemwanyi zagazisayewo mugari kakali kagamba nti munyambe tetwayagala ffe kudda mu mayembe ekayunga tamala emirundi 10 wano emirundi 10 kale singa twezanyiza amayembe twaligenzeeyo kati gwe kyoyagala kyenjagala kudda wange nkwire wange omuzimu gwange kutagatagana ngali wali yebase kojali eri yebase n'abaana be naye nange njagala babeere wakati kubanga seresi yavwamu baana bange era bebagadde ndisodde mpa baana bawala siwa mwizukulu nvanviirwa nasimisa toyi nentereza wakawo ensuku yali kumedda ku mulyango nenterezawo buli kimu tekamu budinisa biki notandika okunyirira nga omuntu omuntu wabeera kubanga nalinanga n'abantu oluusi abagenyi bookyaza omuntu ojja nga tewali toyi nagendanga wa mama mutooli nga gitulaga paka wenaterezaawo mu buli kimu kyonna nga service akola ki agifuna netutandika era nga jjajja osula nayo jjajja olwo yasooka nze nagenda okuyingira wano jjajja nga yali wasenga zaamu egundi ebukeeka oyo n'amalayo myaka 3 bw'ava eyo nadda eno enazigo ewasenga gundi wasenga nabunye gye namusanga ne bampita zaali sawa nga zino nga lutuula bwe luti natwegeyamu nga bampita nze nali wabweru ku lubalaza nga bampita nga Jamiru nti abantu wali oyagalawo konze njagalawo kubanga kati wemanyiridde essaawa eno nti otuwa sente mmeka konze mbawa miliyoni 4 jjajja nali njogera nti miliyoni 4 n'agamba yakyogera kyajja nagamba ani kamyagalawo atuwa miliyoni 5 ye bwatu yayogera tukubuuza watunda situndanga waguzani kati situndanga otawa ne mwanya ziride tatampademu nekikumi nandiguzize mwanyi esente naziwala mwenyini ninzirya bali bensoyo waabwe nga zibawaddeeko kikyenjagala njagala ennaku leero wakomeka njagala ombuulire okulwa ku Mande dirwa obanga ovudde mu nnyumba yani y'omukadde kubanga enkya lwa 6 nze okulwa ku Mande kitegeeza ntandikira ku ggwe kuteako kinyiga ate kinyiga kigera kubeera nga bino byonna byakusiba eno bifudde ng'ate nkuziza muki mu kukomera tukwambuse waggulu olinye eruzira